Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi w'okubiri asimudde obululu ebbanda ku Saatanda ekitondo ez'okumakya nga balekeddwa ku lusigeno lw'emmotoka n'Abakabaka Mwenyango. Ayise ekireka nayorekera mukono mu kalipagano k'ebiduka nga bwalutuse Namavi ku nsolo ya Kyaddondo n'ekyago waddeyo ekintu ekyazimbiddwa bamwanirize mu butongole. Avudde awayolekedde mukono nga bwatuuse mu kibuga awaliziddwa okuva mu mmotoka n'atambulira mu Giwomonto abadde ku nguudo. Ku Saatanda dakiika 47 atuuse mu ggulu emukulu nga yaniziddwa Katikkiro Charles Peter Mayiga n'abalala okukuza emikolo egy'olunaku lw'abavubuka mu Buganda. Kabaka asoose okusiba omuti ogw'omuyimbi bw'atuuse Kiboobo n'amulaga amakulu agamuweddwa abantu be ab'Ekyaggwe n'abavubuka. Azzeeko okwaniza abavubuka abavudde mu kulimiza obwennono obw'enjawulo nga bano abasimye era lyekubye nabo ekifaananyi. Ayolekedde abadde omukolo mu kidaala ne kibula okugwa n'amenvu. Asanyusiddwa abantu ab'enjawulo omubadde omuyimbi asinze okukyakola okuyimbira ekigogumbi ekyabukedde omulangira Kalema Basinga gwe wakazaakirira Katipa ng'ono ayimbidde beene n'amuleka nga munyeeza mutwe. Akulira abavubuka mu lukiiko lwa Buganda Youth Council Party Uganda Senkungo aloopedde Kabaka nga ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akatwala ababaka ba Buganda Johnson Muyanja Ssenyonga nti embaka yekka abadde ku mukolo era n'amusaba nti mu kiseera kino Paalamenti yandibadde eroza ku ky'okuleeta etteeka ku nfuga ya Federo kuba Bannayuganda bakiraga dda gye baagala. Twagala okusaba Honorable n'ababaka ba Paalamenti n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Twandibadde tusanyuka nnyo bwe twandirabye mu Paalamenti nga muleeta Private Members Bill ku nfuga eya Federo. Kabaka mu kwogera kwakubiriza abavubuka obutennyuma babeere abavumugulule bajja okusobola okutwala eggwanga mu maaso. Mu buli mbeera tutambuliramu wateekwa okubeerawo abavubuka abeetegese okwesoolayo okukulembera. Balyoke babe nga basobola okulaga abalala ekkubo ettuufu. Kikulu nnyo ddala okulwanyisa embeera eyeeyongedde ennyo mu bakulembeze baffe n'abantu abalala ey'okweyagaliza okwa ssekinnoomu. Ayogedde ku ky'okukyusa ssemateeka nti buli muntu ebirowoozo bisaanye okuwulirwa naddala Federo Buganda gyetanira. Bwe tuba nga tuli mu biseera eby'okukyusa constitution oba okukyusa constitution bwe tuyimuka akati siraba lwaki abo abalina ebirowoozo bya Federo nabo tubaboola kubanga nabo babeera Bannayuganda ate nga tulina okujjukira ebirowoozo ebyaleetebwa Justice Odoki. N'olwekyo tuleme kulowooza nti ekirowoozo kya ssentebe kintu kitono era tujja kukireka awo era tujja kukibuusa amaaso. Kabaka oluvannyuma asaze keeki eyakoledde ekitongole ky'Ennamanya Foundation n'agabula abantu be.